nze ng'omuntu nalwawo okutambula nazo naye ezo zibadde nga zikola ki kati abantu balaba omuntu bulijjo gwe baagala okulaba olabeebuuza ng'oba mwali muno oba wali alala balowooza oba muntu mukulu muntu mukulu bannange Joseph wayo nguli musumba musumba Joseph Ngooma olw'ekisa kya Katonda Mukama yeebazibwe nnyo Mukama. Have you been? I've been there. Obulamu butambula butya? Obulamu bugenda mu maaso era olw'ekisa kya Mukama. Ofuuka otya omusumba? The last time I checked ng'oli just Joseph Ngooma. Nafuuka omusumba olw'ebiseera oba olw'ebiro. Katonda gwe tuweereza ye Katonda atuusa ebiro n'ebiseera. Kakati oluusi ebiseera eby'ekintu ekimu bwe bituuka oba olina okukkiriza n'oyingira mu biseera by'ekintu ekyo ate n'okkiriza okukifuuka kubanga especially when it is God's will. Kakati omuntu tosobola ga nti nze nja kubeera muyimbi ng'abantu bamanyi buyimbi ndi muyimbi ebbanga lyonna. Time ate bwetuuka n'owulira ddala nga Katonda yakusindika mu kintu ekimu olina okukkiriza n'okiyingira. Kubanga era ne wodduka nga calling yo Mukama era agikusanza gy'oli paka yeetoola nedda olaba jjo nabamumira ekyennyanja mujja kuyitawo dde gye nkwagala ogende era okuyita wakiri gye bayita God's will erina amaanyi kwegamba emabega waayo wabaayo amaanyi nti ne bw'okola otya Katonda asobola okukuyingiza mu wiiru ye mu bubi oba mu bulungi. Akunyiga ennyindo pasa tukuma kita kunyiga nnyindo akunyiga ennyindo paka lw'okyuka n'otuna gy'ayagala. Ngooma Muganda Musoga. Ngooma mufumbira nno. Mufumbira tulyogera bubi Ngooma kakati olw'okuba nti Ngooma nzaaliddwa wano mu Buganda wenkulidde ebiseera byange bisinga mbadde wano. Erinnya lino Ngooma mu Ngooma omwo mw'oliwulirira oba mu ngeri gy'oliwulira Ngooma byagandawazibwa bugandawazibwa. Naye nga balyogera batya mu butuufu bwalyo? Nze Ayingoma. Kitegeeza ki? Ayina eŋŋoma? Erinnya n'eryo lirina amakulu. Ndowooza kitange era ayina kwe yasinziira okulintuuma. Ayingoma kitegeeza omuntu atuula ku ŋŋoma. Kakati ate eŋŋoma alina kye yalaba naye abazadde bedda baalina amagezi akulangirako ekintu kibeere onaazaana kamalaya gwe gwe mubbi gwe omwana omutondako ate no taata wange alintuumira mu dduka ensi yali tennaba kutebenkereero nali muto naye bannyumiza nga tetunaba kufuna bukulembeze butebenkevu buno obuliko kati. So muzeeyi n'antuuma erinnya eryo nga naye yennyini adduka by the way biseera ebyo nyezukira ndowooza muzeeyi waffe omusajja yatulekera n'otulekera ne maama n'agende n'addayo ate ye ekisolo n'addayo eri maama namuleka eno awo kwe twava okukula ne maama okukula ne single mother nti taata yadduka mu biseera ebyo eby'entalo nga bimusobedde bamunoonya bamuteebereza okuba nti wala kino kyogera ebyabangawo ate nga byanga kuwaayiriza bateebereza oyo alina sukali w'amagenda oyo alina radio balaka bebayekera abatuyeekera ab'ebyenyi ebiwanvu ababeerwabo. So n'adduka n'addayo ekisolo n'agenda ekisolo. Maama Muganda maama yeddira nte nze n'omuziro gwa maama ye Tereza Nambi. Nja kumubuuza ninyo libuzaabuza lina ebigenderako bingi wano mu Buganda. Muli abaana bameka? Tetuli abaana. Maama yatuzaala taata yatuzaala mu maama waffe abaana bana. Ffenna tuli ba bulenzi kakati ate ow'obuwala yali last born yali asembyeyo yafa gwe nnyimba mu luyimba. Naye omukazi yaguluba n'abaana abalenzi. Yaguluba maama. Abalenzi naye wange ma myaka 8 yakamenya omukono. Mupiira. Yagumenye.
atakulaga nti aguddira naye nga guli mu plaster kati omwana omulenzi omukazi muwanye ekitiibwa akuziza abaana abalenzi ate nga twali bana so omunze nzekka naye abalenzi bana ono akola kino ono akola kiri ono bamugaana kino ono ataki ajeyo ebidomola asazeemu obupiira akozeemu kamotoka abaana abalenzi so creative naye maama yali mukambwe nnyo ndowooza maama olwokuba nti yeetika obuvunaanyizibwa obwa maama ne taata kati olwokuba nti yali akimanyi nti taata taliiwo ye maama ate era ye taata yali mukambwe nnyo nga tumutya nga bw'ayogera aba ayogedde ate ng'embooko ye eruma n'okusinga ey'omusajja kati nga tutya nnyo embooko ya maama nga kamando olugamba kusawa yakunaaba omupiira wasambanga omupiira twagusambanga ogw'enkoba n'obutanga akatanga kali kakaluba baana akatanga atefo abaana b'eddange bye tebabimanyi I don't think oba mu mulembe guno mu biseera bino wakyaliyo abaana yatula mu traffic jam wali twakolanga nagino ejo ejamata painta z'amata zipika tube nemugizinga muti nemujokako wabbali nani nakulanga nange balenzi ogusamba mulaba oli mukyala mukalekale gwe ngangusamba bambi so mukibuga wano wakati we muli mu kibuga wetuli kati naye okutuzaala banzaala Namalire wali Namalire ali mu Wakiso district bw'otambula n'okwata Bombo Road n'otuuka e Kawanda wali w'okyambira n'odda e Namalire naye ebiseera ebyo bikyavanga kyalo ate n'entalo zaakosa nnyo sayidi zeeyo bingi nti lwe luguudo olugenda e Luweero kyali okwo nkugambye ze maama bye yanyumiza saayana byogera kwate bo bamaama baalaba bingi mu ntalo baalaba bingi yakola atya obbakuza yakolanga ki maama yalimanga bipakasi yakolanga bipakasi ku kyalo naffe bwe twakula ne tumuyambako of course twalina omwegattako kubanga twagenda okutandika okutegeera nga kikyo ekiriwo maama kyakola kitujjamu akasente ak'okulya akasente ak'okugula enva n'okusoma kw'okutontono yes okutontono bootegeeza abo abatulabo bakumanya oli bagamba okusoma kw'okutontono kitegeeza nti yasomako kakatono noyiga okuwandiika erinnya lyange naye oluzungu lweyogedde wano oluzungu tuyiga luyige kati gy'okoma okubeera mu nsi n'ensi gy'ekoma kubanga egenda etambula ogenda oyigira ku bantu nagimalira mu UPE okusoma okwo kwa gavumenti okwo ebiseera byammwe ebyo ebyaffe tebyaliko ebyo UPE teyaliiwo ate mme teyaliiwo oba tolina ssente tolina genda mu bwawusigalo UPE kakati muli baana ba Museveni kati nno UPE ndowooza yansanga nina emyaka naye nno nkuze kibola baffe twasoma tukuze UPE tusanga tukulidde ddala nze namala P7 nga nina emyaka 18 oba wali okuze ate nga waliyo abaalina abiri nga tusoma nabo nze nali muwombeefu n'ekirala naturally nze nazaalibwa n'ensonyi n'okutya kati ekyo kyannyamba okubeera omwana ow'eddembe yadde nga nali maze okufuna ebigulupu by'abavubuka ate baba yaaye naye nze nalimu nnyo okutya n'okwegendeza n'ensonyi obukambi bwa maama bwakola ekyo yes kuba maama yatuyigiriza engeri gye bayisaamu mu bantu gye bakolamu ebintu ate nga mulana mwatoba ate nga tulaba atoba ate maama ali mukubonabona kino aye aba onaakola effujjo kati maama najja waserezi kujja mu kkomera bakusibye oba okusasula ekintu kya neighbor kyoyonoonye mizezi gyokolanga omuto abaana tubakola emizezi egyo okubba sukaali kubba ssente ya n'ebirala n'emizezeze emirala egy'abakomaze batya okubba ssente brother ffe bamutemako engalo wano nabo omusalina asiddamu kubba bana yakabira engalo nga bagitemye ssente nzo nno nasinga ate obubbi kubuyigira ku bukojja kuba nabeerako ku bukojja bukojja nali nzidigaddayo okubba ssente nga nziba ssente z'abamu ku booluganda be nasulanga nabo mu nnyumba kati nga nina omuti waggulu ogwa ffene gye naziwanikanga omuti gwali gwakulamu engeri nga obanga atuuzaamu kati nga bw'ozijjayo oteka mu muti era nga tuuka okuba nga teri ategedde nti mbadde nziba kati pulaani nga ki gy'olina olwo kakati bwe mbeera ku bukojja olwo mu bufunze natuuka n'enkoowa obukojja tebampisa bulungi kakati ne ntuuka okwagala okubulayo
era nabulako konze ku bukojja nga pulaani tugiruka ne mukazi wa kizibwe wange omu era nga lwaki bwe yaba byempitamu ne tubeera nga twegeyaŋŋana awo naye naŋŋamba nze nsobola okugenda naawe kubanga omukyalo oyo yajjanga buzze wa bba naye ng'amala n'agenda naye nga nsobola okugenda naawe n'oyiya obulamu nali muto era bwe yagenda nempanga awo nempanga ku kyalo kwabangako takisi emu ng'egenda ssaawa 11 bwekule kuba tokyagenze era nakeera nnyo baali bamanyi nzigulira mbuzi kubanga kati twabeeranga mu byalo ng'embuzi zisula mu nnyumba mwe musula kati baali bamanyi nzigulira mbuzi ku makya nziteeke wali mu kiralo kyazo kumbe nze ŋŋenda embuzi mu byalo kati mu gyekyenda mu byalo embuzi basulanga nazo nga ziba n'ennyumba yazo n'ekisenge kyazo mu nnyumba mwennyini mwe musula olwaggulira embuzi nange nenzirukka era kati awo kwe kubula okufa ku bukojja maama yabbi annoonya luvannyuma lwa myaka nno olwogenda mu muti gwe gwa ffene ojjayo akasente nali nazijjayo eggulo limu oli osonda transport agenda okusisinkana mukyala wa kizibwe wange gye yabeeranga eyo erugazi ekitoola eyo munda ekitoola ate oba omanyiyo obuvumu bukuleetera okuba nti omanyi tolina gyotya era ndowooza eyo takisi gye nasooka okulinnya nga ngyerinyisizza ne mbagamba ngenda lwatuuka mu kibuga Kampala ne bagamba ngenda Lugazi ne bandagiriza Lugazi ne ngenda ate ebiseera nga tewali ssimu oba sijjukira na bwe nakola oba kuba saamukubira ssimu omukyala nga ntuuse nti ndiwa naye simanyi na bwe twakola so obwo bwe bulamu olwotuukayo ntuukayo eyo takugamba waashoze waliwo mwitidemu dda nti yakuvaayo eri anti ddi twali twagibala naye olwo yandese ku bukojja mu kyalo azzeeyo esayidi eyo gye yabeeranga kati yali amanyi n'olunaku lw'enzijja ng'ate ne kizibwe ebbaawe yali tamanyi nti ffe tulina ddiri wakati wange ne mukyala yalina kitabani kye ekito kye yali yakazaala mu kizibwe wange nga kyana ekyo kinjagala nnyo so yalabanga omuntu ajja okubeera ne mutabani we awo wamalawo kabanga ki ekitoola namalayo ndowooza mwaka gwawera nga gumu n'ekitundu kati mwaka gwali gujja okuwera ogwokubiri maama najja nampiikingayo kubanga ono mukyala wa kizibwe wange yatuuka ekiseera olw'okuba nti baali boogerezeganya nebba n'ekizibwe wange namugamba omwana twapanga ddiiru ajje tubeere naye omwana baali bamubonyaabonye eyo bamulyako ebyokulya bwe baagadde ebyokulya bwe bamuwa bwe baagadde tebamuwa kati kizibwe wange yali alina okugamba ki maama kubanga kizibwe wange maama wange abeera sengaawe yalina omugamba nti mwana gyali era nali ndyawo nga maama azze naye era omutima tegwamuli bulungi ebbanga eryo namala nga nabula kakati olwo nali nkyali muto olwo nga ndi mu pinga P3 P7 kijja luvannyuma P7 okusoma okumalako P7 ekyo kibaawo nga nzizeeyo ate namalire maama bwajja mpiikinga mu kyalo eri tuddayo enamalire bambi wabula kati amma emyaka wo wagiriira ng'oli titoli watuufu oli kati omuddayo mukwata kiddima ndayo enamalire tukwata kiddima kati awo mu 97 n'okusoma kwa gavumenti bwe kujjira natandikira mu P3 ng'obitegeera musajja wattu nga byakuyiiya naye nali njagala okusoma nali njagala okusoma okuusa paka P3 nga byakuyiiya kubanga wasomeranga mu ssomero liri ne bakujjayo n'osomera kakati nensoma mu ssomero lya gavumenti erimu liri Kawanda awo baliyita Nakisanja Primary School yes kati nemmala P7 mu 2001 nenkita nasoma manyi sigenda kweyongerayo anti maama talina ssente ate buli obulamu bukyaliwo maama tetulina taata ate bakulu bange bakuze abamu bawasizza kakati bayingidde family bafunye n'abaana kitaba balina abaana ab'okuweerera obwana butandise okusoma obuwala bwabwe ne butabani bwabwe bankuze olwotandika okwagala okugegenya okuyimba oba olwotandisa okuyimba nali ntandisa okweyimbyayimby olwo ngegenya okuyimba n'abavubuka bwe twakolanga effujjo ku ssomero mu during lunch time awo tukuba
tulina tugenda mu biyumba ebyetoolodde essomero mufumbireyo tukubalaga laga ebiseera bye yaliko tuyeyereza abayimbi tuyimba kadongo kamu oyiikiza mu bayimbi bassebata abo babasudde by the way nze nabbako ne ku tapes ng'olwo ntandise okubba eri mu kyalo gye nali ku Bukojja nabbako ku tapes z'omusajja omu omusajja bambi yali yansenza nga yambudamya nga ndi mukwano gw'abaana be nnyo nga bwe tuva ku ssomero tuggukira wuwe yalinanga ennimiro y'ebikajjo wansi eyo mu kisenyi etumenya ebikajjo ne tulya naye nga yalina tapes yali ayagala nnyo abayimbi ba wano bassebata abo babasudde ng'alina tapes ze naye kati nze olwo nali naziga tapes ze waziteeka mu kibokisi omuntu ali mu kuyamba nabba tapes n'eziba tapes ng'olwo njagala kuweza nze nnyimba tapes nti bwe ndiva ku Bukojja n'enzirayo ewa maama ennamaliro nga kyobugagga kyange kye nnina bayimbi nina tapes bwe baagala basudde bagamba wuuno nze nina ennyimba naye bwe bangwamu ezo tapes ezo saasobola ku mission saasobola kugiggusayo okuvayo nazo ku Bukojja eyo era nagenda n'okubula nga ekyo ekya tapes kyo kiwedde bankuba emiggo ne banetera waloko defense awo ne baŋŋamba ne tapes z'omusajja endala zonna bazikwekawa waliwo ze tutalaba zonna zikoze eki zizeeyo bankuba emiggo awo naye ng'ekinzibya tapes nti nali njagala nnyo okuyimba fe nga bateekako music w'abasajja abo ne butuula awo n'ozimba emikono n'owuliriza ate ng'oli mwana muto obumu nga bukula olwo omuze gw'okubba gwogumala ddi era kyekyakuviirako ogumala omugwe gw'okubba ku Bukojja gye gwaggweera ku Bukojja gye gwaggweera wayinza okubaawo obubbi awo obutono bwe nasigaza naye simanyina gye bwabulira Yesu yabutwala so kati otandika okufumentiza owuliriza ennyimba awo otandika okufuna aje etandika okuyimba naye nga si gospel oyala kadongo kamu nalaga kubanga kadongo kamu ye music wano mu Uganda ndowooza kyasinze okukwata mu mulembe goba mu biro bye tewanabawo music wano akwata nga kadongo kamu kubanga music we tewabanga wakuzina abantu bagendanga mu bivu ne bazimba emikono naye ne babeerayo paka nga biwedde nga tebagana kuvaayo so kati music we yatuyingiranga nnyo era ne tukula nga tumanyi nti omuntu bw'oyimba olina okusengeka music aba wakusengeka bigambo so kakati ntandika okuyereza abasajja abo bassebata amanyi okumanya kakati ani yafulumiza Sebata yaleese ne muginoonya teepu kati otwalo nabeerako ne wa mukulu wange omu mu biseera nga nsoma nankomyewo ennamalira ensoma kati mukulu wange yali yagula radio kaseti ey'amanda ate nga twayiga engeri yogiteekako kati nga ate nze banzikiriza ogiteekako kuba nali muganda wa mukulu wange mu makoomo nga tebaŋŋana kuteekako kati nga ne bwaba taliiwo nteekako oteekako ennyimba n'omanya Sebata yayimbye bino n'owuliriza basudde najja ne muwuliriza so ntandika okwagala okuyimba n'ozinga neddayo so ng'owulira Sebata yayimbye kino agambye kino basatu ababanga waawo bebaaliwo Elishama Wamala mpozi Elishama Wamala abo oba kati muteeke mu kategori ki nti yali kategori mwe yali agwa yali abantu naye yalina audience nene corporate nga tojja musanga buli wamu nti yasuwa binyanya kati ovadde eno mu ragga otandika okufuna interest mu gospel music kakati ekyo bwe mmala okusoma primary 7 olwokuba nti nze nali sikirowoozangako nti ekinjagaza ennyo music n'okuwuliriza ennyo music w'abayimbi n'okubagoberera naye simanyi nti ensibuko yaakyo oba soosi yaakyo yali nti nalinamu nange element eyo y'okuyimba ekitone ekyaki naye kati ekyo nkizuula mmaze kulokoka kubanga eyo bwe tulali tetunnaba kulokoka nga tukola effujjo mu music tukuba obudongo bw'oku byalo abayimbi ne bayimba ne mumayiminga ennyimba zaabwe naye nga simanyi nti nange olubakuwayo akasente abaatufuwanga baatufuwanga entonotono tonotono kati ate nga nze nina ensonyi wewe ebintu byessenyigirangamu ng'abaana bamu bandyako essente ku promotion ezo eza companies
ya kampuni zigenda ne zijja ku byalo ne zikola promotion ndaba nga abaana abamu bajjanga ne bayiminga ennyimba z'abazungu zikuyinga nezinywa ne luyimba bwe naluyimba nalumalako naye nga mpulira kubanga nalina test ya music nga nze njagala nnyo okusinga okuwuliriza ennyo music ne weyabanga raga oba rege nga njagala nnyo okuzina nga bwe mpuliriza music atambula ati omuyimbi yayimbye ati endongo evugira etya yes kakati mala kulokoka ngenda okulaba ne mu Yesu eno eriyo abayimbira Mukama ate nga mu kidongo nga kinyuma ningambe kitegeeza nsobola okuyimbira Yesu mu bulokole bwange buno kati mala kulokoka kati bolokoka ennyimba nga gozewandiikira naze nziwandiikira ng'oyimba ku bulamu bwange bwennyini akayimba kalemu mwana wa maama asembayo kitambo kye kyamulya nze tombuulira mulala kati yafa ddogo bwe baatuloga mu pulaani y'abaatuloga oba yo ye yatuloga yali yakusooka kutta oyo omwana oyo ow'obuwala era amaanyi ago ag'ekizikiza oba eddogo ku ye kwe lyatandikira naye twalina obweraliikirivu kubanga ffe twagendanga basamize nga batugamba nti bwe mutalwana nnyo nammwe mugenda kufa kubanga amayembe ge babasindikira gaagala mwenna mufe era bwe yafa omwana ate ffe obweraliikirivu ne butweyongera kubanga twali tumanyi nti naffe tugenda ate munange kubanga nali kakati olwo ntandise okutegeera sikyali ku mugongo sikyali wakulera kati ntegeera nga ndaba okufa kusemberedde ate bwe nalaba wali nga tuziika muto wange agwerayo in fact kati nze ke kaseera akakazigiziki ke nasooka okuexperiencinga mu bulamu bwange obw'obuto nga ndi muto ntiisa njerere kubanga ate jjukira nti bwe baba baziika mwe ab'eŋŋanda mwe mubeera ku mwanjo wali ku ntana gye nasooka okubeerako in fact twamala kyatwalira maama emyaka nga gumu oba ebiri nga abeera mu kukaaba bukaabi maziga bingiti buli yabeeranga awo najjukira muwala we gwabadde ngaalira aweeka yali muto ddala yali myaka nze nemuna abaana bantawaanya naye kaali kawala kato ka myaka nga 4 abakyabeera ku bbega so kakati ate bwe nalabanga maama biyingi nti kakati olwo ate nze nali wakumwanjo nnyo ne maama biyingi nti nali olwo ate mbikaminza omuggalanda oli afudde avuddewo kakati nga maama bw'akaaba ate nga nange nkaaba nga ndaba kubanga natural abaana abalenzi sibaagala nnyo kulaba maama baabwe nga babonaabona abajja kukuwalana maama wano bwebukufiirwa bo tebanyumya ku mboozi ani aloze bamulogedde ki byonna byabyogeranga era twali tumanyi buli kimu nti abalina olutalo ne maama because entalo zaalinga za mirimu gyabwe kuba maama yayisanga malwa kati nga amalwa ago bagatunda mu mpalo kati ng'oluusi ono bw'atunda ennyo ate oli kimukola bubi ono amazaawo mangu akanywera ke kaba kakubyeko just bya business bya mirimu bye byaleeta ebyo byonna so kati neewunya olw'okuba nti kale omuntu bayibuli egamba nti ekijjula omutima akamwa kekikola kikafulumya kati olw'okuba nti nze story ebintu ebyo olw'okuba nti nabirimu tebanyumiza binyumize era nti era bwe natandika okuyimba mu nnyimba zange temwabonamu kirowoozo kimwe nti naye yimba ku ki nga mpulira oluyimba olwo lwali lulina kuba lumu ku nnyimba zange bye nalaba bye nayitamu kubanga abantu bangi bayita mu mbeera ng'eyo naye ng'akyalwana asobola okufuna obulamu naye n'atamanya nti teri mulala okujja kubanga tombuulira mulala ate abantu bambi baba kati bwetavaayo muntu nga nze oba muyimbi oba muntu yenna mu kategori yonna n'aleeta nti kati abantu abamu balowooza nti oba embeera mwe yayita teriyo mulala yagiyitamu oba embeera mwayita naye bw'ojja n'oyimba bambi ate naye awulira comfort nti yes osobola okuyita mu kintu ekimu mukama n'akikuwanguza sinze nsoose okukola ki okukiyitamu ennyimba zonna ezasooka lyali bulamu bwange
bwe wafulumya oluyimba ennyimba ezo audience ye yakukkiriza etya like abantu bakwaniriza engeri gy'oyimbyemu bagole oyimba mujja si byakusanyukamu nga si byakukola ssente? Okuyimba kwange vision yange teyali okwolesebwa kwange tegwali kugazi mu kuyimba kwange. Nze nayimba nawulira nga nnyimba bubaka bwe nali mpulira mu nze obwali bwanzijula oba bwali bunzijudde nambira nga nnyimba bulema okufiira mu nze. Kati ng'ebirala byonna sirina kye mmanyi nti bw'oyimba musiki bagenda kukumanya otuuka ekiseera musiki akujje ku level emu oba mu kifo ekimu ogenda ku level endala. N'ebyokukola concert naye sibimanyi nti ate bw'oyimba musiki n'atambula mu bantu okola lonki n'oyita abantu n'osolooza. Kati nali simanyi lugendo lwa kuyimba, so nze nayimba nga kubanga nawulira nga waliwo obubaka obuli mu nze. Waliwo okufulumya ogabaneko n'ensi. Ani yagula albamu ye yasooka? Yali Brian Kabiito owa X-Zone International. Yakwamuka sente akawera. Tezi kati luli zaali nnyingi naye kati nziraba kati nti tezaali nnyingi. Wakolamu ki? Kubanga by the way X-Zone okumusisinkana Brian Kabiito waliwo yamusisinkanya. Kati ate yamusisinkanya it was a miracle kyali kya magero because nali nkoze oluyimba lumu gwe byonna mu byonna oluyimba lwange olwasooka. Kakati nga siina ssente ate zigattako oluyimba lwala naye ng'ennyimba gye ziri mu kitabo. Kakati olw'okuba nti n'oluyimba olumu olukola lwali lugendo luwanvu kubanga ezo ssente nazisondera ebbanga kyali kirooto kyange okumala ebbanga bwe nategeera nti ate omuyimbi bw'oyimba ogenda mu studio n'olikodinga. Awo nawo waliwo olugendo luwanvu. Kakati bwe nakola oluyimba n'ensiba omutima ne ntwala ku radio. In fact natwala ku radio y'abalokole gye nasooka oddutwalako. Yali Top Radio. So twagenda nawo Oluganda eyaŋŋumya. In fact nze n'okutwala oluyimba ku radio saakiina mu birowoozo nga mmanyi muziki wange namuyimba ku kyalo n'ab'okukyaki bamuwulire. Naye kakati bo bawulira oluyimba nga lulungi ate nga batera okuwuliriza radio ezo zaffe ezo ne baŋŋamba nedda te kakati n'oluyimba lwetaaga n'okuwa omukisa tuluweeyo omukisa tulutwale ku radio tubagambe twayimbye oluyimba lwaffe oluyimba lwaffe olusoose oluyimba lulungi nnyo kwe kugenda ku radio. Nagenda ku radio nze nga sirina ssuubi nti basobola okuba oluyimba lwange. Lwaki? Nali manyi nti nnyimba z'abalala nze nga manyi nti olwange tetusobola qualifyinga. Olusooka akasimu mwana wange oluyimba nduwulidde. How did you feel? Simanyi na kumanya kugamba empulire eyo experience eyo sinza simanyi benyinza zi explaininga kubanga nagamba nzaani okubanga kakati ennyimba zembadde ennyimba ku kyalo kubanga ennyimba ezo olaba madamu Ruth naziyimbanga ku kyalo okwo ku Kawando okwo nga nnyimba akapera nti okuyimba kwange kwali kutuuse nti ne bwe nali sina recordinga nali ntuuse level nti sikyayinza kwekomako kuyimba ngera ngenda ne mu mikolo gy'abantu mu kwanjula mu mbaga ate nga banzikiriza kakati andabye nga nnyimba wano ate yagamba bali mumuleka ayimba oyo omwana ayimba mukubire engalo yezira bagala naye ebivuga ngalo n'oyimba oluyimba ng'olugwe byonna mu byonna kirutandikira ne kirusemba abalala mukama kuwa omukisa omuyimbi waffe olwo mulokola oyo asabira wali oli ku Top Radio eggwanga lyo likuwulidde bannange ndi ku Top Radio oluyimba lugenzeemu endongo si ebiri ebyakafera munnange nga tetutandika kutambuza luyimba. Olwalina ani olina manager? Sirina manager ntambula n'abaluganda mu kyaki ate nga naffe ffenna naffe okumanya kwaffe kukyali kwemabega kutono. Kakati tutwala oluyimba ku Impact FM mu Ndeeba. Kakati munnange eyo gye nasanga omukozi w'oku radio omu yakolanga ku radio eyo bamuyitanga Semakula gyagenda kikomeko. Yes musajja oyo history we bambi yayamba nnyo abayimbi okuyita ku radio eyo kubanga yali annyumiza n'aŋŋamba nti buli muyimbi yenna gw'omanyi wa gospel ayise wajja agenda n'akwata oluyimba nze simanyi kumbe nze kati bwe mutwala oluyimba bwawulira oluyimba
atandika okunnanga mu basumba gamba bane waliwo muyimbi yazze waliwo omwana mukama gwe yasitudde ono sinnalayo muyimbi mu Uganda yayimbye ng'omwana ebigambo bino byegamba yabiŋŋamba abayimbi abasinga basasula kasente okufuna ekyo nabagwa amafuta gayise buyisi kakati muneyi yakwata oluyimba olutwogeddemu ambuzi zo oyina ennyimba endala okuyimba kw'okulabawa okuyimba kw'okulabira mu ngeri nti okyagenda maaso n'okuyimba olinayo ennyimba ne mugamba ennyimba zo nina kubanga ffe twakolanga kimu gwa kuyiiya nnyimba ku kyalo tolina nnyo byakukola genda ku kyaki yiiya ennyimba kolayo ebiri mulimu ayo bikuwayo akasente kakati oluyimba alukwata alutwala ewa Brian owa Exizon International kakati lumu nga ŋŋamba nti waliwo omwami gwe njagala okusisinkanya ayinza okuyambako ku kulikodinga ennyimba ne tugenda kakati tugenda okutuukayo eyo kumba oluyimba yalumuwuliza dde oluyimba n'omusajja aluyina bwe yaluwulira Exizon yamugamba ali ludda wamuleete nga tebannamutwala kubanga awo biseera bye waali bakyaliwo Lusini yali akyaliwo ba distributors yes kati ng'agamba ate Lusini ayinza okukola ki omutekamu sente n'amutwala kati ntuuka ewa Brian ng'agamba yagala kulikodinga nti ebya sente saaza wana nti ate ogenda kumpa sente meka Brian ng'akwata sente eziri coding ennyimba 5 kubanga oluyimba olwedde olumu naluyina kubanga kati ebiseera ebyo ennyimba zaabanga 6 ezaakolanga album waliwo abayimbi abaleetanga ennyimba 10 n'okusoba naye okukwaba kyabanga mu kuteesa kwabwe mu kwagala kwabwe naye nga ennyimba wano ezaakolanga album zaabanga 6 so Brian n'alikolinga n'atwala mu studio mu ka studio akamu kali kakoleddeko ku bayimbi ab'amaanyi aba gospel naye nga si kaalinnya kalina waaka mukama yali abawadde ekisabanga so ne tukola ennyimba endala 5 ne tuzigatta ku gwe byonna byonna neefuuka album y'ennyimba 6 ye album yange yasooka bwe zitambula n'aŋŋamba ate olinayo album erayo ne kikola erindeeza yampa obaka mu kitundu yasooka kamu yampa kamu data anagawamu ate anagagawamu nali nagakwatako nga before nga mukulu wange omu musuubuzi wa mmwanyi ye yagampa edda nga nakamala okusoma P7 nangamba kakati omaze okusoma kiki ky'osobola okukola kakati mu kuyimirira nange nga bw'onayimirira ne muganda wonampa emitwalo 5 nenzijja nendaba owooluganda omu yali alina obedde ka bizinesi k'engoye mu ttawuni ansomera ebyengoye ne tuziteeka mu ngoye zonna nezikola ki nezifa kuba nze n'okubeera nga saabeerangayo bwe bampa akakadde engoye nali nakijja dda kati ng'olwo okuyimba kwekuzze kwe kuliwo ntandise okulaba vision ntandise ngenze mu nsi y'abayimbi so bwe bampa akakadde nalina okwepangisizaako kati olwo nkooye n'obupangisa no nga nkooye okusuzibwa nsula mu mikwano gyange mu baluganda mu ntebe ate abamu luusi nabo babanga batukowadde walabiranga awo wataddewo mbeera olina okweyogera te mu buluganda abalala so kati nentandika okwepangisiza akayumba Kagoma awo kati oneŋŋamba kansembereserekoko mu kibuga akakadde ako nakatetenkanya munnaaye nempangisaako akayumba olutandise okutambula jjukira otandise okutambula okw'okuyimba batandise okuyita mu makanisa weetaaga transport ne kumbaga embaga entonotono kubanga omuyimbi yenna performances ez'embaga kyekintu ekijja oluvannyuma nti omuntu omala kubeera omala kutambula mu kuwatosa n'embaga yange kati oba batandise okuyita ku mbaga ez'emitwalo 2 nga ze bampa emitwalo 2 ku mbaga baba bampadde nnyo emitwalo 3 kasogenda okubya akagattoko wali okaguze mu obwino ng'olumba kagirlfriend olusikalina kubanga natandika okuyimba nga siri mufumbo ng'ate n'ebyabakyala ebyo sinnaba ate olondokose kubanga nze okuyimba okwange
ntandikira mu church biri ebyeri mu nsi nali serious nga simanyi kumanya bandi yimba balimu abalota kati we ntandikira okuyimba okulikodinga nera so okutumira ebintu by'okwogereza okwogereza ebyo kitufunye ekyo okwogereza bwolabo n'ogamba obayo ndagayo silent yono ne basista baleeta ebirooto Joseph oyo kati ate mu church ndi muntu alabika because namala ebbanga ddene olw'ekirabo kino eky'okuyimba nga nkulembera worship team praise and worship team kati nga abaana ab'obuwala abakazi bwe baagala ennyo ab'ebirabo omuntu alina ekirabo era twatawaana nnyo nabo mu biseera ebyo nga sinaba kulikodinga abo worship teams ezo abaliidinga tebeekola mu ndo era ffe tekyali too much so kakati bwe ntandika okuyimba oluyimba olwo lwasooka naye ntandise okulaba ebyabakazi ebyo naye nga njekenneenya jekera nze mu butonde bwange nali nakula nga ninamu ensonyi ez'obutonde ng'abakazi abo mbatya nnyo nga nina nnyo ensonyi eri abakazi era ne bwe nali nvubuka abawala bangi abatweganjizanga banneegwanyiza naye nga nze bampita fala nga bavuma nze buli kimu kyebayagalanga nnyo batugenze tufuuka nababi kuba tugenze tukula tetukyali balungi obulungi bugenda kugwawo twabebulizabulizangako abamu wasibanga omutima naye ate wali wekikutukira nga gwe weebuliza volo bannange alazeewo ate kikola bubi nnyo abawala ekyo lwenokulya bannange nga kikuyinza obulungi tosobola kusukkaawo n'omulala bwotyo n'obula kubanga abaana b'obuwala oluusi batukakanga okubakwana obogereza kakati ng'ogenda n'omwesiriyasingirako naye wali wekikutukira awo nga woobulira kakati awo nali kubanga ekkanisa eyansumba era gyempita ekkanisa enzaala mu Katonda ate olwaleero abasumba bange abo ate era be basezaala bange kati baalina abaana b'obuwala ate being nti nali omu ku baweereza abaalabikanga ennyo mu buweereza mbeera nnyo ku kyaki abawala abo nga be bamu ku members mu ministries eza music oba mu worship team kakati nali ntandise okulaba omu ku bawala abo twasooka kuba ba mikwano yes nga sikirowoozanga nako naye takirowoozangako nti ate tulyogerezeganya oba ndimwogereza kakati bwentandikira okuyimba olwo nkozi oluyimba olusooka omukwano gwaffe gwali gunyinyikiridde kakati neŋŋenda nga nze nkizimba nkyongerayo g'okirabye yakiraga akasana okalengedde so neŋŋamba wa katulabe kwegamba namuteekamu nnyo obwesigwa bwange nabuteeka nnyo mu famire eya musumba wange being nti balokole ate nze nagenda okwegatta ku kyaki yaabwe Katonda agenda bansisinkanya mu ministry nga balokole neŋŋamba kakati bwe mpanka wange oba nentunuulira awalala mu makanisa amalala ge simanyi nnyinza okuba nga nkoze kyabu kiyinza okukola ki okunjiwayo okiraba neŋŋamba kandabe ki so netubeera nga tubeera mu relationship mu nkwatagana n'omuwala oyo infact yali akyalina muwala muto kubanga nze tufuuka ba mikwano nga asoma omusumba bwekitegeera ti yatabuka nsumba yatulabanga omanyi baganda bagamba isolyo mukulu yaddugaliye walaba era tebyali byangu ndoza kyatutwalira emyaka gyali gikunukkiriza n'5 okuva gye twatandikira okulabaganira gye twatandikira okuba ab'emikwano yakutuukayo twafumbiriganwa nze saalawunduza bwe nze kakati ndi omu ku bayimbi abataalwawo kuwasa kati ate nali ntidde
no n'emitawaana yinza okuvaamu omwana ayinza okufuna olubuto nzala omwana atete muri n'emitawaana gye nawuliranga mu bayimbi oba ku bayimbi abaluddewo okuwasa nti otuuka essera abawala abakazi ne bakufuukira ekizibu kakati n'obeera nga n'okusalawo oluusi kubeera ku kizibu okitegeera so ne ngamba waayi kampase ate nga emitawaana gy'ebisiyaga kampase mpumule nkole ebirala bafune emirembe obwongo buli wamu omanyi kyopulaninga nti muli wamu mu kitole naye kati olina albums mmeka? Album zino nze ndowooza kati mpeza album 3 ndi muyimbi atalina nnyimba nnyingi nnyo era kino ntera kigamba abantu batera okumbuuza nti olina ennyimba mmeka? Ekimbuuzisa ekyo abantu basinga balowooza nina ennyimba nnyingi nnyo naye ndowooza ekifuula okuba ennyimba zange nnyingi nti buli luyimba lw'owulira oluwuliramu ng'ennyimba ennyingi luyina essandard ya n'ennyimba si nnyingi nnyo naye buli luyimba lwenina lwa nsonga nina n'ennyimba nze ezisitera kuyimba ezitali za ku mwanje kubanga buli muyimbi aba n'ennyimba zasoosowaza ate ne zaatateekako nnyo birowoozo naye nezisiteekako nnyo birowoozo ate zirina bannannyinizo osanga era abantu nagaa nze bw'ennyimba luno ate bwetatera na kuyimba kolabo ezo nze nakizuula mangu oba nakirealizinga mangu nti zisobola okusuula bw'otayimbisa bwegendereza bw'osalawo okumala gayimba na buli muyimbi kubanga tuyimba n'ebigendererwa eby'enjawulo amaloboozi ga njawulo kakati oluusi oyinza waliwo olwoyimba n'omuyimbi naye okusinziirayo ku bigendererwa bye lwakyayimba ne byayagala ennyo okuyimbako nga temukwatagana ate okusinziira ku bigendererwa byo n'ennyimba yo kati oluusi kiyinza okuviirako omuziki wo okwonooneka okugwa okuwewuka kyobola nti simala gayimba na muyimbi era abaana bangi abajja naye bwe nsooka n'embala ate nze bwakiri njagala nnyo okuyimba n'abayimbi abato abayimuka omuyimbi gwe manyi nti ono mugattako nsobola okumuyamba nsobola okumuyamba mu kaliya ye mu kuyimba kwe than ate okuyimba n'omuyimbi ali established newankubadde nakyo oluusi otuuka oyinza okuba nga akyetaaga naye ekyo kyagala kwegendereza nnyo kubanga ate abayimbi abaliwo established baba n'ebigendererwa oluusi bitakwatagana na bibyo so omuyimbi yenna as long as ali mu gospel oba n'owensi gwe tolina ky'ososola as long as ajja buzi abawerukaminga mangu ate bw'abanga agula ekyange kuba kati kyale gyenna nti nze ndi muyimbi wa Mukama nyimba n'ekigendererwa ekyokuyimusa Katonda oba okulaga Katonda eri ensi kakati omuyimbi yenna ajja alina okuba nga alimu ekyo ne bw'aba nga avudde eri bweru wa kkanisa oba be tuyita abayimbi b'ensi alina okuba nga this time bw'ajja gyendi ajja kuyimba luyimba luyimusa ki luyimusa Mukama kubanga Joseph Ngooma abantu bamanyi nti muyimbi is a gospel artist ayimbira Mukama kakati kiyinza obutawulikika bulungi obutalabika bulungi eri audience ya Joseph Ngooma eri abantu abazze nga bagoberera Joseph Ngooma okumala ebbanga bwe banaawulira nga te Joseph Ngooma yayimbye n'omuyimbi naye ate bayimbye na luyimba luli ku birala nnyo ngenda mu nnyanja asina mu nnyanja naye bingi abayimbi bayimba nkitegeera kati ate okubanga okolagana n'abantu abatamanyi nnyo Mukama for example enzikiriza nga teri wamu ne Katonda anyway bena abakatonda but I mean nga abantu bonna ng'ogyeko abalokole aba bakkiriza ekyo nze nga nze sikinako mutawaana kubanga Katonda gwe twakkiriza oba gwe tuweereza ali omu n'ekirala yawaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo atufiirire ffenna si kufiirira baki oba baki naye bonna kati okola nange nti buli webaawo omukisa ogugenda eri abantu bonna
nga sisosodde musikinako mutawaana Aino kubanga omusumba omulungi yalekawo endiga ze zonna nanonye yeji emu yokka eyabula yabadde agamba akasanti alina libegana eyo kanjireke n'ebisolo byeriireko naye olaba nti emu yokka yaginoonya paka lwe yagifuna nafa kubanga abantu bonna bava mu bubi abantu bonna balina gye basangibwa nga tebannaba kujja mu Katonda oba kujja eri Katonda kakati ate gubeera mulimu waliwo omulimu ogutegeddwa okukolebwa abantu abo okukola ki okuvaayo mu ngeri ki nga tubasisinkana mu ngeri yonna Mukama gy'aba ataddewo oba mu bivulungu ebyo kyova olaba nti newankubadde tewabulawo bantu ate abatannaba kutegeera bulungi omanyi abatannawona kubanga oluusi kyopala nti mu byawandiikibwa mulimu ekyawandiikibwa kiga nti abantu bange babula olw'okubula okumanya amazima kakati abantu olw'okubula okumanya amazima ate abamu tebaagala bwagazi kumanya mazima kakati abantu obutayagala kumanya mazima obutayagala kumanya mazima bubafuula abajeemu eri Katonda oba okitegeera nti buli lwogaana okumanya amazima ga Katonda mu maaso ga Katonda olabika ng'omujeemu kubanga gwe oba olowooza nti kyokola kye kituufu naye ng'ate kikyamu ojja kugamba nti Joseph Ngooma bw'agenda mu nsi eri n'ayimbayo ennyimba za Yesu aba ayonoonye okitegeera ate nga Yesu Bayibuli egamba nti olunaku lumu omusajja omu ku bayigirizwa ba Yesu ab'amaanyi Peetero naye yali asosola abantu abannaggwanga abatali Bayudaaya kakati Katonda amukyusa atya Katonda agenda n'alonda omunnaggwanga gwe bayita Pawulo oyo yabuulira ennyinjiri ate bannaggwanga ne balokoka kakati laba Katonda atumira ddala Peetero agenda asisinkane ki Pawulo Peetero n'asooka agamba nti kati omunnaggwanga abo bakyamu bakafiiri eki naye Mukama n'akola ekisoboka kyonna okukkirizisa Peetero nti nabali abantu abannaggwanga Mukama akola ki abaagala be yajjirira ayagala balokoke era Peetero n'agamba ntegedde Katonda tasosola mu bantu so Mukama tasosola mu bantu abantu bonna tuyina kuba naffe tetwali balokole naffe tetwali mu Katonda tulindeko olumu tujja kulaba Maama Fina nga yatudde obulokole kubanga kati abantu babiri bentunuulidde actually ate nga mwenna muli bantu bange Pastor Wilson Bugembe kati naawe nange kubanga Pastor Wilson Bugembe naye ayimba ennyimba ze zikwata ku mutima naawe kintu kyekimu ate okubanga nawe Maama Fina nabe nga so tusuubira nti ayinza okera ku makya n'atwatulira obulokozi kati Maama Fina abantu bo tebamanyi nti ekireetera Maama Fina okuyimuka mu katebe w'aba atudde ng'omuyimbi wa gospel ayimba eyo gye bayita oba yensigo ey'obwakatonda oba yensigo ya Katonda eri mu Maama Fina nti Katonda ne bw'ali basazeewo okulokola Maama Fina olunaku lwonna lw'alirokoka agenda kusinziira ku nsigo eyo buli muntu yenna alimu ensigo ya Katonda era buli muntu yenna ayagala Katonda ate buli muntu yenna akimanyi nti waliyo Katonda eyamutonda n'abantu ababi be tuyita ababi oba basamize oba batemu oba oliyatta muntu bonna Katonda yabatonda ate bamanyi nti Katonda gy'ali bayogedde bingi ku sente ze yakuwadde how did you feel Maama Fina nze kaakati Mukama yannyamba n'entegeera omanyi okumanya kwaffe n'okutegeera kwaffe bikula bw'obeera omuto kakati nze nategeera nti ne mu Bukristaayo tukula ne mu Bukristaayo eriyo abato ate okukula ate level y'okukula mu Bukristaayo tegeraageranyizibwa na myaka muntu gy'alina gya bukulu osobola okuba omukristaayo mukulu mu myaka naye ng'ate mu Bukristaayo oli muto mu bulamu obw'omwoyo ng'oli muto kakati abakristaayo bangi mu kyaki nga oluusi bakulu mu magezi ag'omubiri mu myaka naye ng'ate bato mu nsi ey'omwoyo kubanga ebyawandiikibwa byennyini bitukkiriza okugenda eri abantu abatamanyi Katonda n'ogenda n'ovuba ate n'ekirala Bayibuli etulaga nti ate Katonda alina n'obugagga bwaffe bwe yateeka mu bantu be tuyita ababi oba abantu abatannaba kujja mu Katonda abo abali ebweru wa Katonda okitegeera be tulowooza nti bali bweru wa Katonda n'abo abali ebweru wa Katonda nga bali kituufu bakyali bweru wa Katonda bakyakola byabwe
okitegeera nga bibakola bikontana ne Katonda. Bayibuli etulaga nti waliwo obugagga Katonda bwe yabateetesa ku lwaffe. Naye ng'olina kukozesa magezi era gabwa Katonda okola ki? Obukusike. Obukusike era yagamba nti ndikukulembera ne nkutwala mu nsi ey'ekizikiza ne nkuliisa obugagga bwaki? Obugagga obukusike obwo. Naye abantu bo bwe basoma ebiwandiiko baba oli talowooza nti obugagga obwo ogenda bujjayo otya. Okiraba? Kati ebyo byonna tebabirowooza bo. Yo olyawoza kimu Bayibuli egamba temwegattanga n'abatakkiriza. Naye abantu n'ekirala tebabbanyi kuvunula Bayibuli. Ye bw'asoma Bayibuli abamu agisoma nga amawulire ga bukedde. Tamanyi nti Bayibuli eba Bayibuli ekigambo kya Katonda kirina kye bayita revelation okubikkulirwa. Ndi wano Yesu bwe yagamba bw'ati wano omuyigiriza wa Yesu oba enjiri eno yawandiikibwa gundi mu Bayibuli kiki okulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu oba okulungamizibwa kwa Katonda okuvunula kwa Katonda mu kino yali ategeeza ki? Kati awo wali obuzibu. Sinnejjusaako ne bwe nali nzikwata wali sejjusa balira we nze nalaba omukono gwa Mukama. Nalabira ddala nga Katonda yennyini yasitula Maama Fina okujja okumpa ssente. Era namusabira essaala, nawulira okumusabira essaala kubanga being nti it was a concert. Concert si abantu baba bazze bayimbi bayimbira kuzina kusanyuka. Naye nasaba essaala wakati mulimu nenga Maama Fina Mukama akujjukire. Nga kitegeeza Mukama simusabira essaala Mukama amujjukira mu bya ssente kubanga Maama Fina ssente azina, motoka azina. Naye Mukama ajjukire omwoyo gwa yes Katonda amulokole kale wakiri Maama Fina ne bw'alibanga afa nkyalokoko olwaleero. Ate Mukama omukyalo oyo olw'onsonyiwa okwogera bwenti lwaki manyi nti n'omukyala amusamize alina ebintu byakola ekyo kyogera nga sikyekwekera nga kalibbala alina ebintu byakola n'abikolera omuntu oyo gwatalina bw'ayita ng'ate tamwinako na buvunaanyizibwa n'ayamba abantu abo ng'abasumba bangi abali mu makanisa tasobodde okutoolako ku ssente kimu kya 10 kye baleese naawe omukazi gwalaba wali eri ng'ayagga bamukasukidde ebintu ku street n'omukyalo n'ava eri n'afunirayo ennyumba wasula n'afunirayo ekyokulya n'afunirayo school fees naye ng'abasumba bafuna ssente. Ate ssente ze Mukama yeebazibwe nti ssente za Maama Fina taziwa abo bokka bamaze kunoonyereza nti basamize banne oba baagala ebyobusamize buli Munnayuganda. Kakati ekyo Katonda kyasanyukira, ekyo ky'ekyobwa Katonda Maama Fina kyakola. Bana twongere okunyweza essaala Maama Fina alabe ekitangaala. Kubanga already omwoyo gwe guli ekyo Mukama kyagamba. Kati ayatule bw'atuze n'akamwa ke. Kubanga bino byonna yabimala dda. Yes. Kimu kyokka eki. Kulokoka afune obulokozi. Simanyi bannange mbaga eribeera mu ggulu. So nga tuwumawuma Joseph. Kubanga kimuweereza eri eggwanga naddala abantu abo abalowooza nti no bw'oba omulokole olina kutambulanga emikono gye waliwo kati sina bulokole bwokka n'amadiini amalala gonna. Osanga omusiraamu ng'ayita oli omulala mukafiiri, osanga oli atali mulokole ng'agamba atali mulokole. Abo bansi abo bajjudde ebigundi abo bakozi ba bikolobero like obubaka ki bw'oyinza okubawa atumbawuma? Obubaka bw'oyinza okubawa abantu bonna njagala kubategeeza nti ffenna tulina okwetunuulira nga tuli baana b'abantu. Naffe abalokole tulina okwetunuulira nga tuli baana b'abantu bwe tubeera mu nsi ate era twambadde omubiri guno abantu bonna gwe bambala nga bali mu nsi. So newankubadde nga ate ffe abakkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi waabwe twayebwa obuyinza obw'okubeera ki? Abaana ba Katonda. Naye tekituggyako kuba nti tukoze ki? Tukyayambadde emibiri gino egy'omu nsi, tetunnaba kufa kukola ki? Kugenda mu ggulu gye tugenda kubeera mu mubiri guli ogw'omwoyo. So abantu bano tuleme okusalira abantu emisango naye tubaagale bwagazi nga Yesu bwe yayagala ki? Bwe yayagala ekkanisa. Omuntu oyo gw'ogamba nti toteekeddwa na mmusemberera njagala wesse mu bigere bye nti wali obaddeko nga ye senga naawe baakusosola mu kiseera ekyo okitegeera. So nze njagala okukubiriza abantu tetwagalane abantu ate tubaagazise Yesu kuyita mu bikolwa. Enjiri ey'ebikolwa y'amaanyi nnyo esinga n'enjiri ey'okugamba abantu nti Yesu abaagala mulokoke okitegeera. So abantu tubaagale. Bayibuli etugamba kugenda mu nsi zonna kubuulira nti Yesu yabuulira enjiri
mu maka g'abagagga batali balokole n'abaavu abantu bangi ne balokoka ng'abatuukirira wano ng'agenda mu nkuŋŋaana zaabwe ne balokoka. Mukama bampere nnyo omukisa. Nze Joseph Ngooma. Omukisa kangukuwe. Mukama nkwebaza olw'omukyalo ono. Mulabye nga mukyala alina obumalirivu mu buli kyakola. Mbadde mugoberera mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Nsabye Katonda ggwe ateeka obuwanguzi ku bumalirivu bwaffe, muteekeko obuwanguzi kubanga omutima gwe gwagala Katonda ate atya Katonda mu linnya lya Yesu. Mukama manyi gw'otandika n'omaliriza. Buli kyonna ekitandikiddwa, buli kyonna ekyatandikibwa mu bulamu bwa Madamu Ruth Kalibala, leka kirabe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Gwe Katonda w'abantu okwolesebwa, Katonda w'abantu ebirooto, n'ebirooto ebyo n'otabiganya kubanga omulabe sitaani yalwanyisa ebirooto, yalwanyisa okwolesebwa. Naye Katonda yakkiriza ebirooto n'okwolesebwa okulaba omukisa. Nsabye Mukama buli ekyatandikibwa mu bulamu bw'omukyalo ono kiraba omukisa. Bayibuli egamba nti eyakuye bayita mwesigwa n'okukola y'alikola. Nsabye Mukama okole kubanga gwe wamuyita mu byonna by'akola. Musalidde obuwangazi awangaale mu linnya lya Yesu paka byonna lwabimala bye wamutondera okukola mu nsi mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Kale tekimu kya 10. Were bulungi. Bye. Bye.